Salo tuli luddawo wano we tuli bayitawo Bugeye ya beach bagita Rena Beach. Yes sir. Enteekateeka ki eri wano? Enteekateeka eri wano ya kifo kino soka twagala kyanjulira abantu kibaddewo naddala abali mu disitulikiti nga Kalungu n'Empigi ne Lukaya bo mmanyi nti babadde bakimanyi nti weekiri naye kakati tugenda banjulira ate ekifo ekipya mu maaso awo. Yes sir. Ekifo kino kikyo oba? Ekifo twakiguze. Yes sir. Mu kusooka twabadde nga tujjawo nga tupangisa bupangisa naye kati ekifo kiri under Masiko Entertainment era ne beach obudde bwonna tumanyi nti egenda kubeera mu mannya ga Masiko Entertainment. Ekirowoozo kijjeewa? Anti ekirowoozo wenkijje nti ekisooka omulimu gw'okutegeka endongo gugenze kufa kimu nti olaba naye twabeerewo mu covid olwokuba twali tumanyire okuteeka bivulu kyatuyisa bubi nnyo kyoba twatuka okufuuka bakireereesa eggulu mbeera twali tumanyidde ffegera nga tukuba ekikaali wano nawali naye kati bigenze biggwako kati ne bannaffe ate abaasookawo batu-inspiringa okuba tukola ebintu ebityo ogeza tuli omusajja nga Bobi Wine nti ne waali nga terakyali mu music wali yali alina biiki ye ng'asobola okugendayo bafisizawo omutwalo oba ebiri naye nga alyokke okusinga ffe abaali bakyagamba kangende lwamagwa bwembaawo ngende ekyewangala mbewo ngende egindi so ndowooza nti ebintu nga n'emyaka tugenze tukula nammwe kennyini generation ento mwenyina okubaako ne bye mutuyigirako nga naffe tuyigidde ku bakulu baffe kati muzeeyi Ragga DEE yantwala ku biiki ye ng'olaba nti ayina future so kati chance bwe bangezze ngeno Katonda agireese naawe ogikozesa very soon osobola okugobagana n'abasajja abo n'obwoba tobasanze naye nawe tosigala kyekimu. Yes sir. Okay. Kati kitegeeza nti omulimu gw'okutegeka ebidongo guvuddemu? Sisobola kuvaamu naye ate sisobola gubeera nnyo nga buli bwe tubadde kati tugenda kuwa obudde obusinga obungi tugenda buwa beach eno. Obudde obusinga obungi tugenda buwa beach eno okulaba nga tugituusa ku mutindo ogutuuka okujja omuntu e Masaka omuntu okuva e Kampala nga nti kangende e Bugeye ku beach ya Masiko buli omu manyi bigenda tukanga buli omu akyogera olw'amaanyi tugenda oteekawo nesiga nti tugenda kuva mulimu gw'okutegeka naye mpola akubanga ate waliwo bangi abagudduseemu nga naye neera talina nansonga ekimuddusizamu naye nga gumusazi sente kufa kubanga zaala n'abayimbi bennyini omulimu era baagutuunoonedde kuba kati omuyimbi asaba miliyoni 2 be bantu 2,000 botakyasobola kufuna naye obaawo n'akabiikiko nga kano ne bonaafunawo abantu 2 oli alidde ku kyennyanja oba otaddewo olwoyo oli yebase bulungu ofiisi ze 5 ne risiki si y'amaanyi osobola okubeerawo ate n'okupanga future yo ekintu kikulu nnyo kubanga twatandikira mu media netudda mu kutegeka ebidongo netudda mu ki togamba nti ebbanga lyonna ogenda kubeeramu ekyo olina okwetegekera n'otafuna ntondo kwawo otakola ate ebintu weebiti ate abaana abajjojja bafunako entondo kuba bajja kunyiza bo nga babikoze ng'ate gwe bikulemye bo nga babikoze kati golowooza nti kyangu nnyo bantu bameka mu Masaka abalina biiki abakulu n'abato bamenye batono abato tebali naye olaba muzeeyi Kasozi yalina biiki kati naffe tufunye biiki sigibalambuza era tugikulambuza nawe neweekanga nogamba waliyo n'amazzi muliranga nate biiki tekuba mazzi so twagala kwebaza abawagizi baffe abatuwagidde kubanga ekibuga oba wakiyingira ng'oli dobbi nga kati otuuse ku level ya director wa companies eziwera oyinza obuteebaza Katonda kitegeeza nze nava ewaffe mu kyalo ensomba n'omufaliso ne blangiti si zino nno ez'ekyoya zemulabye kati nze nava ne blangiti ozeebukuba mwazirabako nga ziriko obujwenge eno wansi nava ewaffe ensumba ewa mama wange yampa blangiti n'omufaliso nenzija ndaga okubeera nga ngolola engoye awo kubudu guest house era awo nabeera nembazira ttona omanyi mbazira ttona ate ayinza oba tabagambanga ale okuva ebugabira twatandikirawo mu ngoye zaffe nga wetugololera so kati olaba nti ekiba kituusizza eno Katonda atwogereddeko. Bubaka ki bw'owa eri bategesi banno ab'ebivvulu? Obubaka bwe mpa bategesi bannange ab'ebivvulu ekisooka okwegomba
kubanga bw'oba teweegomba tolina kyoyinza gatta kaati. Okwegomba okwebuuza kukola emikwano kintu kikulu nnyo nti bye byonna tubifunye lwakuba nti mikwano era waliwo emikwano egyatukonekitinga okutuuka okufuna bino. Nze mmanyi kati nti saawa eno Katonda ku birooto byaffe atambuddeko ayinza okuba atuuse mu bitundu 65 buli 100 tewaba wabi mulimu abatabituusa wadde ku 10 so kati bategese banange kirimbawo amagezi yendongo tegubeera mulimo gubeera omulimu oguli temporary si mulimu ogwa buli lunaku tikikyasoboka kubaawo mu Uganda kati mu bidongo URA tutegeraawo ekitaaliwo mu kusooka oba otandika okusolooza nga revenue yiino ekitaaliwo luli wakwatanga miliyoni 4 n'oziwa Shiba zatakyayagala wakwatanga obukadde 6 Kenzo n'ayimba kyatakyayagala wakwatanga miliyoni 5 n'oziwa Lutalo n'ayimba kyatakyayagala kalikereeza n'omulimu gwennyini gugenze gukendeera amaanyi naye oba n'ekifo kyo nga kino nabo bennyini bajja kweguya agambe nti akangende nyimbira ku biici y'Amasiko oba oli awo nanga nampawo olunaku olw'obwereere yese okujja ku biici omuntu omulagirira otya okujja ku biici wano ng'avudde kitegeeza yonna gy'avudde Masaka avudde Kampala kati avudde e Kampala bw'aba ajja ku biici wano akyamira Katonga ewali ekifaananyi kya Gaddafi awo ne President Museveni wakyamira najja nakwata ku lidda wano eggolo tugenda teekawo signpost wonna kubanga bw'ojja babuzaabuza ate ava e Masaka bw'atuuka mu tawuni y'Ennabyewanga era awo etabuwese kuba liri limu era ddime bulungi olirabye paka ku biici wano wano tuli ku Lake Victoria kwennyini. Yes. Ogiggulawo ddi mu Butongole? Butosobola kuggulawo kati mu Butongole nga tetonnaba kumaliriza naye ku Easter Monday tulinawo bye tutegeseewo ng'abantu baffe ekifo kino kibaddewo tugambye siga nti kipya just tugenda kukyongeramu naye okukola lonchi yaayo tulina okuba nga tulina bye tubayitira tetuna amalirizo okutuusa bwe tukyagala era tujja kujjawo mutubage nti banaye mujje tuggulawo naye nga nakati si wabi kuba sinsiko kulikayo mukomera navaayo byali bitya ebyomukomera kuba abantu baagala ku mboozi y'ekkomera eyo emboozi y'ekkomera ekkomera teribangako ddungi naye ate ekkomera lifuuse eddungi okuva we nava mu kkomera nakava mu kkomera navaayo mu Desemba ebintu bibiri byendonkinze ekisooka nalonchinga sound Masiko events mweri munju tugenda tuwongerako okukyapugradinga katulonkinze ne beach mu mwezi gumu kitegeeza nti ate yatusiba kino kiyinza okuba ate kigenda mu challenginga nnyo mu bwongo ti omuntu gwe wasiba mu mwezi gumu ze wiiki singa 4 ng'akuwadde obukadde obuli mwameka naawe obufunye ate ng'akyayongera okukulakulanira ku speed ndowooza oyinza okutuuka ne weekengeramu tuuka ogamba oba omuntu oba omusawo gye nagenda yanziba bubbi ate mukomera we mwali omukisa muyinza okuba omanye buli kintu kirina ensonga lwaki kiba kizze ekkomera liba bbi kituufu ne liyinza okuba ate nga lyali ddungi. Yes. Masiko Entertainment omwaka guno nteekateeka ki gye muyinawo? Enteekateeka gye tuyina nene kubanga mu Gwekumi tuyina Eddie Kenzo ne Diamond Platinum eggulu. Yes. Tuyina oluwombo bikyotera ebintu bingi bye tuyina nga mmeka tugenda kukola nga 8 manya nga 5 ogwokutaano tulikyotera sound 8 abayimbi 3 okuva ku makya paka ku makya